President John Pombe Magufuli okumutambuza mu kibuga kyonna ekya Tanzania tukola compare and contrast singa President Museveni katonda bamujje mulambo enseno baizo mutambuza mu Uganda abantu ne babeera bwe batyo esawa zino ngabo olabwe tuli n'obudde buba tebuliiwo kale ebintu ebyo bizze bibeera mu bwongo kiyinza okumbeerera ekizibu okiraba okufaanana bali okujjako nga naye katonda amulabikidde nti kakati sima omusingi oteekewo ate ekifaananyi ekirala kutunaatambulira ne bwaba gatafudde bufi n'agamba nti aa mpulira kati emirimu sikyayogala kugituukiriza bulungi voice alayire atwale maaso amaleko ekisanja kyaffe it can be possible asobola okikola singa aba afunyemu ensa omwoyo ogwo naye bw'abanga akyakyeyagaliza n'oweekyenda yeesimbawo gundi yafa tomujjukire ono owe Zambia Mugabe Zimbabwe yeegaliza ekintu paka last akati Uganda enkola yaayo Obote yagitta yagiseeseetula kuleerozizaayo kwe yali etambulira n'agikwasa amakubo malala era kyovudde olaba nti okuva ku Nyerere tebangayo mukulembeze wa Tanzania awamba gavumenti najja mu buyinza ng'awambye buki naye okuva ku Obote n'okutuuka ku ffe nga bwe tuzze twajja na Mmundu twazze tuwamba Obote yawamba Muteesa Amini n'awamba Obote Nyerere ne yeegatta ne Balule ne baani ne bajja bawamba Amini kaakati Paulo Muwanga ne yeegatta ne Nyerere ate ne bawamba gundi Ssemwogerere ne baleeta Obote kaakati Museveni ne yekuba ensiko n'ajja n'awamba Obote naye nga wakati awo wazzeewo Lutwa ekyalinga kisiikirize onfuna kaakati olugendo lunotambuddemu lwakuwambagana nti olwaleero olaba ne bambe ba Paalamenti babawanulayo mbu tebaasoma ofuna naye ng'ate amagezi bagalina kale nno naluli okugamba nti yabikisa bakabona n'abawandiisi abaali abakulu mu budde obwo be baali ba monks abaabeeranga mu synagogues abaabeeranga mu monasteries oba seminaries obawulira abantu abo be babanga abaki era nga be bawandiisi b'ebyo byonna byetusoma olwaleero naye baagenda okuleeta Yesu nga talinnyangako mu ssomero yasomerawa awo simanyi nange abaani yali headmaster we teri era abatasoma nomugaa nti bakubatiza nti Yesu alina diguli mmeka gukkiririzaamu gye bali si kusoma naye kutegeera kyekikulu abo babikkulirwa bubikkulirwa olwaleero okumalayo okugamba nti osomye ebintu bya Yesu obitegedde nnyo Bayibuli ne Kurani obitegedde bulungi osoma PhD naye ng'ate ayalina ne certificate teyagirina osoma kwoli atayina kyeyayina naye gwe olina PhD oyagala otegeere kyeyali ategeeza naye olwaleero yeha excellence kale nno n'olwekyo nno ekyo bwe kityo bekifaananye naye katumusabire ate n'ava mu kasi akatiriginya Zanzibar kazinga era ke kaleeta ne Tanganyika erinnya lyayo okukyuka okayita Tanzania mu mwaka gw'64 omanyi balina obuwalabu obwakabaka naye nga bwepaasha nebava eyo Yemeni eyo abasirazi Party kakati obwakabaka obwo nga bwabawalabu ate kakati
John Okero yava wano neyegatta n'Okero weeyo e Zanzibar ne bateekawo ku egoba obwakabaka bw'Abawarabu awo kubanga bepemba ekyo kizinga tekiriko ndo balogo woowe eyo gy'olaba kaakati badduka ne batya nti abasajja bali be banaagenda bali abeewaabwe bayinza okudda ne force ne batuwamba kakati Zanzibar kwe kusalawo yeegatte naani ne Tanganyika kakati nno kwe kujjako zino ezisembayo ne bateekako Zanzibar n'eryoka efuuka Tanzania nagunugujwa naye akazinga ako ke kavuddemu omukyalo oyo n'akulembera eggwanga naye abalala bonna bakalume baali bavuddeyo naye nga basajja naye ku mukyala oyo yewoyisa amagero Katonda gwaleese katumusabire Katonda amuteremu omukisa obukulembeze bwe bulame ate baleme kumwevuma olw'okuba gibaddemu omukyalo oyo aludde nnyo n'omwami ono John Pombe mu administration yaabwe n'olwekyo kiyinza okumuwanguyira kubanga aba alina ekyokulabirako tagudde bugwe ng'omugje bweru n'ojja omuteekawo ayige okukakasa nti lino liraga Zanzibar lino liraga Pemba lino liraga Gindi Okay, mikwano gyaffe na Flash Light Channel Uganda mwebale kwekumira ku mukutu gaffe tusiima nnyo era twebaza Omukama okulwa obulamu bwatuwadde okutuuka mu kaseera kano gakyali balamu bannaffe batuvudde nnyo ku maaso bavuddewo omuli ne John Pombe Magufuli president wa Tanzania era East Africa tukyali mu morning tukyali mu kungubaga olw'okuviirwako omusajja oyo w'amaanyi John Pombe Magufuli abamu kwabo betubadde twenyumirizaamu ku lukalu lwa Africa era twebaza Omukama nti mukwano gwaffe Haji Nadduli amwadde obulamu era Haji akyali mulamu twebaza Allah erinyo lali limuluma naye kakati munnaffe kati Haji erinyo lyawona era akyali mulamu mikwano gyaffe ba www.amid.ug abatune tebikozeseddwako mubeetane ku mikutu gyabe mutundeko ebintu byamwe ate mutundemu n'ebyamu awamu n'oyo Haji Kakoma alombeddwa bakugambye bannange alombeddwa Uganda efune omukulembeze omupya era mumwetane namba ku simu kweri agaba emikisa agaba enzaalo bintu kikeekyo mumugezeko mulabe era tubaza Omukama nti era mujja kwewonya nti nno lwaki olwaleero tuli mu environment endala ennyo kumanga environment endala tussa tulina obulamu era bw'otula background yaffe tuli mu maka ga Haji Nadduli sina maka oba tuli mu Paris tuli mu bwengula bwa Haji bannange era Allah yakikola tuli basanyufu nnyo kuba tukulaba nti no Haji ali mu Paris eno yakabi nnyo naye era mbakuta abakola mu government mutera okuva mu office zammwe nga temuna bukalina ate temubba Haji teyabba government temubanja badde ekikumi kye naye ye ayina waali kuba nti no Allah yamuwa omukisa kyatende nnyo era naffe munnaffe Haji abavuka tulina kye tuyiga kulaba nti nno oli mu Paris kikabwe kiti Haji lamusa abatulaba tutandike tubulanganye wiki namba lwa bintu bingi ebiri mu government ddala banna Flash bannange mwenna ab'okumpi n'ewala mbaliriza nnyo nnyini ddala n'okubeebaza ate kubanga eno class wano mba ndi mu maaso gammwe ng'asomesa abantu abasukka obukadde obutaano banna Uganda banna Africa banna Europe naddala abo aba Europe abaaliko mu Africa nga bamanyi Uganda kyeri banyumirwa nnyo kubanga babanga abakomyewo baba waka kale kugamba si kubanga abuulira enjiri n'obuulira omuntu nti mazima waggulu amaaso gambwe galira bakyegatalabangandako n'okuba ebifaananyi ne biggwayo n'ogaana okutuuka ku kifaananyi ekituufu n'ogamba eribaayo ki naye ate bw'oba otunuulira n'abo abaalimu omwoyo ogwo n'omulaba nga naye alaajana
ti mukama wange nyongezaayo njiraba oti inogamba teri yatusuubiza eriye eriise nalo terirabayo akantu okalaba kakati gwe nga wamanyi Kampala nogamba lwolituukako emunyonyo naye kati oli bagamba nti mutwale munyonyo ng'ate awalira n'oyo amanyi emunyonyo naye ng'awalira noga nti ye gwe munyonyo gw'omanyi wa kika ki kale kyobula olaba nti eggulu ddene teritegerekeka Katonda yina nnyiniro yekka yaligira ki yalimanyi kale nno beebaza bembanga muzze ne munkyalira nange nfuuse munnabulaaya kubanga njogeraganya bibulaaya buli kadde ate ne tuwuliziganya kale n'olwekyo nsuubira oba luliba lumu n'obakuŋŋaanyamuko ebibuuzo gwe n'obireeta wano nga twanukula bibuuzo nga nze soogedde byange ne kiba tuwe trafiki twagala okumanya kino twagala okumanya ku kino twagala okumanya ku kino kubanga waliwo radio gye bayita CBS ey'Ebungereza njogererako ne baali bakyamufu nnyo nga bookya olwokya nengera nga balyaga akagaati paka lwetwatuuka wetutegeeraganira nimugamba nti gweyagala ani anaalongoosa nga gwolemedde bunaayira naawe himukojje senga wano abaasomanga enjiri nga baddukira Yerusalemu baddukira Bungereza na Roma muno senga mukyalimu abuulira enjiri naye ndobaga ti kanzire yeeka kano kireetera eggwanga okukula eri eno ne lifaanana eryeri n'eryeri ne lyegomba eri eno kakataji omanyi bayibuli eno njenyumirizaamu nnyo kuba nti kyekitabo ekitukuvu kye tulina ku nsi ya Mukama oba ne Quran bayibuli erina we yagambira nti Katonda atema ekkubo awatali kkubo ebiri impossible nabifuula possible mu kino kyentegeeza awo nno tubuuseko Uganda tugenzeko eri mu Tanzania omukyalo ono Hassan Suluhu ogwawadde obwa president John Pombe Magufuli nga yakuba campaign Pombe yakuba campaign opposition n'abamu ne bawanguka ne mu nsi yaabwe ne badduka nga John Pombe atabuse dengero omukyala gyavudde atakolako budget nti ngeno yabwa president atafunako kirooto agenda kwerako president Katonda yatemye ekkubo awatali kkubo y'omukyalo oyo kati mu East Africa ye president gwe tulinamu amidst Kazibwe ayaliko vice ono ye kakati zisalute kitegeeza ki okulaba omukyala nga president onako olwaleero nga tukyali mukunga bagira omugenzi kugwe kakensa muzina ensonga atutunzaako ewala kuba mu Uganda tubaddeko noono omwami gwe bayita vice president gwe tulina second oba akolanga nisimayimu ekyo ekifo nefe tumulaba bulabi singa president ava mu bulamu bw'ensi eno olwaleero ayinza ofuuka president bibuuzo byaffe bibiri tutandike n'omukyala kaakati omukyala nga bunnyonnyodde nti Katonda akuba ekkubo awatali kkubo naye njagala okukulaga era bayibuli yemu neetugamba nti raba yabikisa bakabona n'abawandiisi n'abyatulira abaana abato abantu balema okutegeera layini eyo n'olwaleero bw'oli bwagimubuuza mugezaako babuuza aba ategeeza ki akitegeera luvannyuma nti olwaleero olaba ne bambe ba palamenti babawanulayo mbu tebaasoma ofuna naye ng'ate amagezi bagalina kale nno naluli okugamba nti yabikisa bakabona n'abawandiisi abaali abakulu mu budde obwo be baali ba monks abaabeeranga mu synagogues abaabeeranga mu monasteries oba seminaries obawulira abantu abo bebabanga abaki era nga be bawandiisi b'ebyo byonna bye tusoma olwaleero
naye bagenda okuleeta Yesu nga talinnyangako mu ssomero. Yasomerawa awo simanyi nange abaani yali headmaster we teri era tasoma nomuga nti bakubatiza nti Yesu alina diguli mmeka gukkiririzaamu gye bali si kusoma naye kutegeera kyekikulu abo babikkulirwa bubikkulirwa. Olwaleero okumalayo okugamba nti osomye ebintu bya Yesu obitegedde nnyo, Bayibuli ne Kurani obitegedde bulungi, osoma PhD naye ng'ate ayalina ne certificate teyagirina. Osoma kwoli atayina kyeyayina naye gwe olina PhD oyagala otegeere kyeyali ategeeza. Olaba ekitiibwa kya Katonda bwe kifaanana. Kaakati nno n'omukyalo ono naye bw'atyo bwe yali yajja kubanga muyambi w'oli era n'awulira nti alinnye eddaala kubanga asigazzaayo limu lyakubeera pulezidenti. Kaakati nga bw'ali mukyala wa myaka 61 bw'ogenda okumalako emyaka 5 aba wa 66 tayingiridde ensanvu. Bw'ataba mukakaalukanyi nnyo awo tajjirawo bugizi okuggyako ng'ono gwe basanzeewo nga zaayongera kuli. Niye olwaleero her excellence. Kale nno n'olwekyo nno ekyo bwe kityo bekifaananye naye katumusabire ate n'ava mu kasi akatiriginya Zanzibar kazinga era ke kaleeta ne Tanganyika erinnya lyayo okukyuka okayita Tanzania mu mwaka gw'64. Omanyi balina obuwalabu obuwakabaka naye nga bwepaasa nebava eyo Yemeni eyo abasirazi pate. Kaakati obwakabaka obwo nga bwabawalabu ate. Kaakati John Okello yava wano neyegatta n'Okello weeyo e Zanzibar ne bateekawo ku egoba obwakabaka bw'abawalabu awo kubanga bepemba ekyo kizinga tekiriko ndobalogo woowe eyo gyolaba. Kaakati badduka ne batya nti abasajja bali be banaagenda mbali abeewaabwe bayinza okudda ne force ne batuwamba. Kaakati Zanzibar kwe kusalawo yeegatte naani ne Tanganyika. Kaakati nno kwe kuggyako zino ezisembayo ne bateekako Zanzibar n'eryoka efuuka Tanzania nagunugujwa. Naye akazinga ako ke kavuddemu omukyalo oyo n'akulembera eggwanga. Naye abalala bonna bakalume baali bavuddeyo naye nga basajja. Naye ku mukyala oyo yewoyisa amagero Katonda gwaleese. Katumusabire Katonda amuteremu omukisa obukulembeze bwe bulame ate baleme kumwevuma. Kituufu nnyo. Kakati awo nga ggwe mukulu Haji ensonga ezo ozirabamu ango ki eri President Museveni wa Uganda okulaba eri abadde vice president kati ya president asobola okikola for enet kugenda namu obuyinza akola byalina okukola nga president kuba ye mumyuka we. Kaakati Uganda enkola yaayo Obote yagitta yagiseeseetula kuleerozizaayo kwe yali etambulira n'agikwasa amakubo malala. Era kyovudde olaba nti okuva ku Nyerere tebangayo mukulembeze wa Tanzania awamba gavumenti najja mu buyinza ng'awambye buki naye okuva ku Obote n'okutuuka ku ffe nga bwe tuzze twajja na Mmundu twazze tuwamba. Obote yawamba Muteesa, Amini n'awamba Obote, Nyerere ne yeegatta ne Balule ne baani ne bajja bawamba Amini. Kaakati Paulo Muwanga ne yeegatta ne Nyerere ate ne bawamba gundi Ssemwogerere ne baleeta Obote
kaakati Museveni yekubba ensiko najja n'awamba Obote naye nga wakati awazzeewo lutwa ekyalinga kisiikirize onfuna kaakati olugendo lutambuddemu lwakuwambagana buli atuuka emabega dumu mu mwaka gw'1997 bagamba nti Obote atya n'okuteekawo okulonda Felix Onama yali minisita wa defense kyava agamba nti ate omuntu ayinza okutta embogo ye ate n'agitya kaakati olaba bwatubalira mu kuba embogo ettiddwa mu ttale naye tutyo gibaaga kale ebintu ebyo bizze bibeera mu bwongo kiyinza okumubeerera ekizibu okiraba okufaanana bali okujjako nga naye Katonda amulabikidde nti kaakati esima omusingi oteekewo ate ekifaananyi ekirala kutunaatambulira ne bw'aba tafudde bufi n'agamba nti mpulira kati emirimu sikyayagala kugituukiriza bulungi Vice alayire atwale mu maaso amaleko ekisanja kyaffe it can be possible asobola okikola singa aba afunyemu ensa omwoyo ogwo naye bw'abanga akyakyeyagaliza n'oweekyenda yeesimbawo gundi yafa tomujjukire ono owe Zambia Mugabe Zimbabwe yeyagaliza ekintu paka last tumbe lwa mutima mutima kakati nono mu West Africa wala president wa Cameroon yagambye njagala speaker nga ine emyaka 8 n'okudda waggulu kakati abantu sikeekyo oba tusima baddawa naye nga tukyali wa mukyalo oyo okusinziira nga bwali kati hajja olowooza tafunemu buzibu mu ba president aba East Africa enkolagana eyo olaba ayinza ebaddewo olw'okuba gibaddemu omukyalo oyo aludde ennyo n'omwami ono John Pombe mu administration yaabwe n'olwekyo kiyinza okumuwanguyira kubanga aba alina ekyokulabirako tagudde bugwe ng'omugje bweru n'ojja omuteekawo ayige okukakasa nti lino liraga Zanzibar lino liraga Pemba lino liraga Gindi so n'olwensonga emikwanja ffe na flash lecture na Uganda amanyi tusooka ne tuwayayamu ku nsonga ezindayinda mu East Africa Haji President Kaguta Yoweri Museveni omukulembeze wa Uganda Kenya yagambye tubakunguwagire ennaku 17 Tanzania ennaku 14 Uganda tena kyeyayogedde lwaki tetukunguwagirako bannaffe nabo lwaki Museveni taleese kikulu nnyo okufuna naye Haji ebintu byewunyisa tukolagana mu byansimbi byokka mu byamwoyo tukolagana nyanti kaakati omwoyo guno obuzibu bwagulimu abatanganyika abannakenya majority ba Anglican Church abatanzania abakulembeze abasoyeza okuvaayo ba Roman Catholic Church Bannayuganda majority tuyinza okuba kati nga tuli at par wakati w'Abakatoliki n'Abakristaayo ekkanisa ezo zombiriri naye olw'okubanga ate obukristu bufunamu abazaalira eddala abatali baamuno ng'abava e Rwanda e Congo e Burundi abo bonna bakristu beereere barisinga up enamba y'Abakristu wano kale no n'olwekyo ebyo nabyo bibeeramu ate ekyokubiri ne wajja wabeerawo ebyomunda mu nsuubulagana y'ebintu era olaba tusimbiragana amakuuli Rwanda n'enziizi ebivu eno okugenda ewaabwe naye ng'ate Rwanda nnaku era njavu mu by'emmere bw'otunuulira Kenya
teyinza kulya mwaka munaba ne gugwako nga balya mmere gye balimye nga tebena kasooli mmere eva eno kaakati ate nobulira ti kasooli tumugiza so kye baalikoze ng'abagula baaliga nti omutindo mugulongoose kino batereze butereeza kaakati ne tudde tusomesa abalimi n'abalimisa ne tubasomesa ne bagagamuka gye babadde kubanga abalimisa okoma okulaba kapikipiki kaavuga nti AUA ti oyo wa agriculture nga biwedde ne bamubuuza nti wano kitundu kikyosibiddeko olukoba mu bino takigiraki takigendako n'amasamba obusamba ag'ennaanansi muzibu okgenda e Kenya n'awalala ne Sudan tagamanyi naye omusaala gwa gavumenti agulya ensako ya gavumenti agirya n'ebidduka bya gavumenti abikozesa ate ebitwale baddukagamula naye ng'atolese bantu okwetikka byamaguzi byabwe n'obiziyiriza mu kkubo era nakyo kiraga nti omwoyo ogw'obumu munda musaabulukufu naye eno gulabikanga muzito olw'ebigambo naye ng'omuzungu yakugamba easier said than done kyangu kyakwogera naye kukikola kukisa mu nkola kikambwe aji nga tulate okumaliriza ku mukyalo oyo Sani Sul tunaate okugenda mu kaseera ka budget East Africa bebesoma budget bagisoma lunaku lwe lumu sawa yemu dakika ze zimu naye mu kufiirwa president buli muntu akola bibye kikubuuza ekibuuzo mu byensimbi tukolagana ne mu bya social and spiritual emphasis buli muntu akola kiki mpozi kyendabamu ekyo baalaze bali ennaku nnyingi 14 sabbiiti 2 ng'abantu batudde butuuzi sente naawe ziba zigenze empitirivu kale nno n'olwekyo nga bwaga nti Kenya ye yasazeeko musanvu naye kitegeeza nti kati ekyasendeekereza bwene wiiki bweneggwako ng'etandika ng'olwamaziika olwayingidde mu wiiki ey'okuziika kiyinza okuba nga kyekimu noono kyapimye kubanga yawubayo olubu lw'ekigere n'agendako ku embasi ya Tanzania wano mu Kampala n'agenda abakomagiza n'avaayo bwekito byekirabo nti ennaku zaali nki nyingi kati ku kya budget lwaki Kenya ne Tanzania ne Uganda ne Rwanda basoma lunaku lwe lumu budget enkola ya East African Community ye yabaleetera ekyo newankubadde East African Community eri mu bimu ng'ate mu birala teriiyo kubanga senganga ebeerayo twali badde tumanya empanyisiganya y'akasooli gwe tunaaweereza e Kenya twali badde tukimanya empeerezaganya y'akasooli gwe tunaaweereza e Rwanda ne Burundi ebyo byali badde tebikoonagana naye bw'obitunuulira ng'akati amata ga Uganda baagajja ku layini egatwala e Kenya era abantu ne bafiirwa nnyo eno ng'amata tegakyagera ki tegakyatambula ku kintu ekyali kimanyiddwa kano n'olwekyo no mu mbeera eringa eyo yeetaaga kumala kuddamu n'ogibeera munda n'ogidiiginga olabe ddala East African Community neebeerawo oba tuli ku mokale bino ebyenkiiko tuteesa kikolwa East African General Assembly weeruli kooti weeziri ebyaki bwebiri naye nga bingi ebikyabula mu bintu ebyo nzibendabikira ku buno obutukuba sipaaka ne bukutuleetera okugamba nti ate ekkubo baalizibye ate nogati bano bali kuki bantu bakulu kaakati weebuuze Rwanda eziyiza ebivenda okugenda eri eyagala kiki kyebanja bali baana tubakulize wano twali tutuddeko ku kyoto ekimu si lunaku lumu n'emyaka emeka nga tulire bakagama abo kaakati bwe weebuuza Kagame gutwalina yeeno mu lukoola akulidde ekikyusa eyo neweyo Kagame kati ali e Rwanda njawulo kibba Kagame abo bosatule kizibu kubanga twali tulowoozezza nti tujja kweyongera okuba obumu naye tweyongera kusatulukuka
kubanga siraba nti Museveni alina ambitions ez'okwagala okufuga Rwanda. Agiranga ki? Yesinga obugagga, yesinga atmosphere yenungi, kisi kya busozisozi. Ne oba okiyiseemu nga obadde ogendedde mu nnyonyi, empanja goziraba. Kaakati gundi Kagame yayagala okugatta Rwanda agigatte ku Uganda. Era tugambe ki? Kale bwobanga obitunulidde tukyalina obuzibu mu ebyo. Naye East African Community weeri naye ekyali mu bigambo, naye tendaba kutuukira ddala mu nkola ki bwe tubanga tukyaziyiragana. Toleeta eno bibyo totwala eno byabyo togiraba oti nti tuli bumu ate okuzimba Yesu ate akatale kaakati ono obutale bwalwanagana nabwo kaakati ate awo kekaluwa nga baggala buggale. Okay, kakati n'olw'ensonga eyo oba mukulu Haji East Africa bwatyo bwagirabye naye aje okuziika omuntu ng'ayise ennaku z'omwezi 14 ne bamutambuza kika ekyo nze kineewunyisa. Haji n'ekisemba kweno programu yaffe President John Pombe Magufuli okumutambuza mu kibuga kyonna ekya Tanzania. Tukola compare and contrast. Singa President Museveni Katonda bamujje mulambo enseno baizo mutambuza mu Uganda abantu ne babeera bwe batyo essaawa zino nga bwolabwe tuli n'obudde bwoba tebuliiwo Uganda obudde nga tubuli nolaba kubanga mu meeting ne bakudiscussingako mu meeting wazira baba bamutadde ngaawo kubanga twakirabako mu 7 March maiti ya Ssaabasajja Kabaka Enjole Amini yagizza ne baba wiiki ogenda okulambula kubanga nga tunakiri mwalimu okunyweza okukkiriza kubanga baagamba nti teyafa gyali kati ne bagiteeka bulungi mu mutalaawo mu chapo ne basimba layini mayireesi nairo 5 ng'asembayo bw'aba ali Busega naye ng'atono wano omunaayingira naye bakimaliriza olw'okuganja n'okwagala n'oli naye alabe ddala obutuufu bwa kino bwe buluwa kale ne bakakasa nti omuntu yafa era ntumuziika naye ate bino ebyokumutambuza okwetolola ebibuga maiti gireke ewummule ebeera awo kubanga ebyo byonna wali oddeko kabaka wa Bungereza gwe batambuza tibamututte Wales ne bamutwala Egindi ne bamutwala Scotland bamutwala Iceland abeera bali bebajja abajja bebajja ate kati guno omulembe gwagenda nikugenda kuleeta zino zi TV olaba okusinga nayo yagenze kubanga yagenze ayinza okubeera mu yaadi nga 3 nga talabye nakulaba nenga telefone tusongayo wano nti wuyu era obona oba olabye Haji katu umba eno program yafuna okulwa leero twali twogera ku bintu ebiri mu Tanzania nti okufa kwa John Pombe Magufuli yali badde lesson mu Uganda nadakana akawde ka COVID-19 abamu bagamba yafa birwadde bya mutima abamu bagamba yafa COVID-19 gamba cases zanjawulo eri John Pombe Magufuli naye nze mbadde ndowooza eyebere lesson erife bana Uganda nti President Museveni ali mbukulembeze singa such a incident happens what should Ugandans think of kwa mulimu singa president abavude mbrabo sebajigagamba nyabula yakafe tumuwonye nabo je bali ne Tanzania je bali babadde abonyabonya nabo je bali tosa kwagalibwa buli muntu kitufu naye at the level ekuchawa
inakuza namwana abana abato bachaye President Museveni lwansonga singa muntu naye abantu bakolagana nabo bamuletedde okuchayibwa eri abalala awo ne obakimanyi nti ebintu byo kusaawa ya leero bakyalanga ate wafu batuguddemu ne bayola bano nogamba nti naye ya omubiri gwe gukaddiye oba birowoozo ebyo gwabiraba nga bikyagwana mu ggwanga lyo ne mu nsi entegeevu bw'oba bakutte yes naye bakwate openly gunne bakwate bali ku interrogation naye gye mbatutte tebategerekeka bananyini bo balajana oba bafu balamu ate okukubula okwo twakulaba nnyo ku mulembe gwa Amini kaakati Amini ekyamuleetera obuzibu obwo bwajja ku bukulembeze pulezidenti wa Sudan General Magrubo n'amuggyako ne baleeta omulala oba yennyuma eri kaakati agenda okujja kuno naye ng'ayagala okulongoosa ensalo wakati wa Sudaani ne Uganda boda ne boda kubanga oli yali nfanfe w'Obote nga fayiro y'abayitira abava eno mu Uganda Northern Uganda abavaawo abava munda wansi mu Southern abagenda e Tanzania nga bayitira Sudaani ennyonyi gye bajja ne batwala agenda okusitula fayiro agiweereza Obote nti abantu bo baabo Obote agiweereza Amini Amini n'asirika bwe n'agiteekaawo yatumyanga butumya deeta nadduli deeta gundi yabuze kaakati bano yamanya nti oyo nga twali mu kinywi kimu oyo alowoozezza amangu n'atoloka kaakati okugula okwo bwe kwava mu bali abeetaagisibwa abayeekera abadduka bagenda eri ate kuyingira mu bajasibe nabo okutandika okuwalana ono yasigula mukazi wange ono yali ensata zange ono yatwala ekibanja obiraba ne gujja bagira okubula ne kubeeranga okubula kaakati nawano nno ojja kitunuulira Museveni bamanyi ne batamanyi bajja kubula ate bonna babamusibeko kubanga be babatwala Minister wa Internal Affairs bw'ayogera ayogera ng'akabwa akabuggola naye nga tekaluma Jeje Odong nogamba nti tewajja kukyamika yo Jeje Odong naye ng'ogenda okutunula nasomero lino twaliko namwe ne babuuza ne bagati yawummula yalwala liruddawa nga tawulikika ye nannyini poliisi ye nannyini makomera ogenda okuvaayo ayogereko mwabudde bwana kale ekyobude olaba nti wano obuzibu obuli awo bunene obutafaanana Tanzania era mu ekyo tekikuyinula gamba nti nenkubadde ng'ekirwadde kimukutte bayinza okuleeta mukulu wange Sekandi n'abaana bano bonna boolaba bano bayala nabo baganda babali awo bayala naye babwagalako obukulembeze bagujuba n'okukamala obukamazi bayala naye ng'ate bamufamire egi beeyommanga awo abalina the highest ambitions bali awo kale nekyobadde osuubira okukenya okuva Tanzania okireeta wano it is still impossible. Okay Haji nga tumaliriza era John Pombe Magufuli President Museveni Buhabura Amini Dada Field Marshal the Conqueror of the British Empire of the British Empire ani asinga kwa babasatu kuki mu leadership style ani asinga twandaba John Pombe abadde ministeri ya gundi ya Amini kino sikyagala olaba yadde ne parliament aba minister asatu nabaza ku 19 Ludictator abadde nalwo anti ekirala kino olukunkumuli lw'aba minisita si kwekkola
okuva mu mwaka gw'olukumi olwereere okutuuka mu mwaka gw'olukumi 1955 Buganda yalina baminisita aba ng'erina Saapolo Kaggwa, erina omulamuzi, ne balima enguudo obuwanvu bwa mayilozi 35,000 mu bwakabaka bw'e Buganda. Kyokka ate era nga mukadde ke kamu ze mayilozi 35,000 eziri mu Uganda. Anti Buganda erina road network mpanvu olw'ebyalo byerina. Byayaze obuwanvu bw'enguudo ezo. Naye kati ngalo bw'ova ne Kampala n'ogenda Ekitigumu bw'osanga oluvaako okyama Nakasongola bw'onosanga oluvaako olulala ng'okwata ly'Emasindi naye ng'emayiro awo zonna z'otambudde oyita ku nsiko njere tulaba branches gye ziraga. Ofuna bulungi? Nfuna bulungi Haji. Kaakati nno na wano ne bwe tubeera baminisita 14 mu ggwanga lino wansi ebaayo ebitongole ebiddukanyizibwa ebiddukanya emirimu egyo nga batadde ku ddaala lyaki lya departments byonna bitambula. Kituufu. So mu bempipe ani asinga? Kaakati mwabo okusinga basingana buli kimu naye nga kugamba nti gundi yasinga kizibuzibu byawula naye kubanga ate bali olw'obutababadde emundu oliito bamutendereza okulima enguudo. Ffe ewaffe eno tulina endooliito okuva mu 86 nga tuyingidde mu 87 paka 27 emyaka 2 gaggwako ng'ekitundu kyonna ekya North kiri mu ntalo. Era bannaffe abatulaba tujja basaba nti buli programu zaffe ze mulaba nga tune Haji bw'oba olina ekibuuzo kyo yita ku mukutu gwaffe oba oyagala Haji akyanukule itako Haji nja kimuweereza bwe tuba tuzeemu for setting oba alina shooting yonna ojja kuba okifuna. Haji akagambo kali kamu ka yes or no. Uganda eno weeri ekyalina yesuubi tusobola okutuuka ku Tanzania weeri nekyagu nnyo nekyo kikyukanga kisiikiriza mu buno obukulembeze be tulimu bugenda ate bona atuusa Yesu kudda nabo bujagenda nabo bujagenda weewaawo sibula batulaba Haji. Kaakati njagala okwebaza okuwuliziganya era njagala nange okumpa ku bibuuzo nkakase nti mujje mu followinga nze ng'omusomesa bw'oba osomesa oddamu n'okola revision n'obuuza abaana andamu n'obagamba nti kakati wano sigenda kusomesa ku topic gundi gye twasoma ne gundi njagala bibuuzo mumbuuze. Kale nno tubuuzaganya awo tujja kubanga tujjamu ekiramu nange ne mmanya kenyina okuddamu okwongera okunyweza ne kenyina okuddamu okulongoosa nga baakawulira bubi. So neno ensonga eyo twanza tweyanzeege tetujja kwerabira nti bannaffe nti abalina ebibuuzo manga kubuuza Haji Nadduli mwita ku mukutu gwaffe mu bisindiike oba ku ssimu yange njabbe mutuusaako Haji atuwadde obudde. Haji musomesa asomesa ensi yaffe Uganda ebigambo ebimuvaamu kugamba bikulaakulanya ensi yaffe era mulina okimanya nti ffe twasalawo tetujja kukyazanga bano bamukonamyo ffe twasalawo tusigaye nga tusomesa eggwanga gwaba tayagadde ebigambo byaffe kale kola bwoti manti no tobyagala akyagadde kola bwoti era weyongere okutusupportinga tuli olwaleero kuba nti neggwolaba programs zaffe ate osozisharinga somewhere else n'olwensonga eyo mutukize tukumonaku olwaleero Mkwanja fumina Haji Kakoma ne www.tug atuna ebikozeddwako ita ku mukutu gwe batunda amamotoka batunda amagaali batunda amayumba buli kimu era seba gwe manager wa www.tug Haji ali bano twetaaga ki flask ekinene ekyobuuja twatushootinga video zaffe ng'eki flask ekiwe kinga betunyweramu ko era sebo nkukowodde jangu Mukwanuga Karimex ku byuma tukutumiddeko webale nnyo Fresh Media Channel webale kubeera ku mukutu gwa Fair Press Times akumata kumira mpere amune Point Media Uganda amune Flashlight Channel keep subscribing mwebale kutugoberera ku mukutu gwa Fair akumata kumira mpera ate mweraba.